Munawadan BYBY 1 ssentebe wa Buganda Yiyo Buganda Yange. Mbabuuzaako mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala olukiiko olukulembeze olwa Buganda Yiyo Buganda Yange executive ate bamemba ba Buganda Yiyo Buganda Yange abajjuvu era abeewandiisizza wamu ne bannamutimbagano mwenna mu bitundu byammwe gye muli abakozesa emikutu egy'emitimbagano kuli TikTok, Twitter, YouTube, Facebook n'emikutu emirala Instagram. Mbeebaza okwagala n'okutambula olumu bwa Kabaka ebbanga lino omwaka oguwedde gwe tuyiseemu omwaka 2025 weewaawo mubaddemu ebitusoomooza bingi naye mwebale nnyo ebitambudde nammwe mu kuweereza mu kwagala mu kulaga obwagazi bwammwe eri Kabaka nga ssentebe akulembera ekibiina ekigatta abantu ba Kabaka abakozesa emitimbagano era abeegattira awamu okulaba nga tugatta ettoffaali ku Buganda. Njagala okubakulisaayo mu mwaka omukadde 2025. Omwaka ogwo gubaddemu bingi naye ng'ekibiina kya Buganda Yiyo Buganda nga tuli wamu nammwe bannamutimbagano abandaba mu kaseera kano mukoze ky'amaanyi okulaba nga enteekateeka z'ekibiina zituukirira. Mubadde okulaba nga tutwala oluwala embuga tugolemberamu abantu ba Kabaka okutunda certificate z'oluwalo okugenda okulambula Obwakabaka n'ebintu ebirala eby'enkizo. Era njagala okubeebaza olw'omulimu omulungi gwe mukoze kubanga tutambudde nammwe ebbanga lyonna ne byonna bye tukoze eby'enjawulo ebitono n'ebinene byesigenda kumenyera wano. Njagala twala omukisa guno okubaaniriza mu mwaka guno 2026 gulimu bingi nnyo ebigenda okuba eby'enjawulo bisanyusa n'ebinakuwaza. Mu kiseera kino tulookedde okugenda mu kulonda ate weewaawo tulinamu n'ebigenda okujja ebirala. Naye njagala basegeeza nti omwaka guno tugulinamu essuubi nti nga ffe abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakozesa emitimbagano tugenda kubaako ettaffaali eddala lye tugatta ku Bwakabaka tulabe nga tutuukiriza n'obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina eri Obwakabaka. Kuba guno omulembe Ssaabasajja Kabaka yakukwasa ffe teri mulala okuleka ggwe nange ffe tugenda okugatta ettaffaali ku Bwakabaka nga tuwaayo nga tukola era nga tujjumbira. Mbakunga okwewandiisa, mbakunga okwettanya enteekateeka zonna ez'Obwakabaka tutambulire wamu nazo ate era mubeere bawulize eri baffe. Tubaagaliza omwaka guno 2026 gubeere gwa ssanyu gwa kitiibwa era gwa mirembe ate okusinga byonna gubeere gwa nkulaakulana era gwa kuyisimusa ennyaffe Buganda. Lwa Katonda ennyaffe Buganda Ssaabasajja Kabaka awangaale.